buli muntu yenna ate omuntu yenna ali eyo osaana okukomolebwa kubanga kintu kirungi nnyo era nze neewuunya nnyo kati abazadde abazaala abaana omwana naweza omwezi gumu naye nga tebannaba kumusala nkwewuunya nnyo era nkyakwewuunya kubanga okukomolebwa kintu kirungi nnyo nnyo nga bwe mukiwulira. Ekisooka omuntu akomoleddwa aba alabika bulungi bw'oba omutumiddeko. Kakabere kaana katono kasanga mu jja nga kataayaaya kaba kalabika bulungi okusinga omuntu ono atali mukomole. Oba tulabikira ddala bulungi nnyo. Ekirungi ekiri mu kukomolebwa nti kikuyambako okuziyiza endwadde ezimu okukwata amangu. Lwaki nti omuntu omukomole abeera muyonjo. Akantu konna akakugwako okalaba mangu ne bw'oba onaabe otukula mangu. Banaye omuntu atali mukomole tatukula. Atali mukomole essaawa zino okugambirawo dduka mangu mu ddwaliro erikuli okumpi bakukomole osobole okuwona endwadde ez'enjawulo. Kugeza kansa, infection ezo ezitaggwa, enziku. Genda bakukomole ezo endwadde ojja kuba oziziyiza kubanga esinga zijja lwa bukyafu. Bw'otaba mukomole bw'onaaba waliwo ebintu bikyafu bisigala munda. Bw'oba tomanyi kunaaba ojja kulwala naye bw'oba omanyi tojja kulwala naye ate ojja kutwala obudde ng'onaaba. Kiyinza okutwala eddakiika nga 2 okutukuza ewantu ewatali waki wakomole. Senga tubuulireko biki ebiviirako mu bufumbo kubanga baawukana? Waliwo abamu ababa beekwasa mbu omusajja tantuusa ku ntikko. Ezo ensonga tuzirabye nnyo era tuziwulidde nnyo. Ez'abaami obutatuusa bakyala babwe ku ntikko. Si n'abaami bokka, n'omukyala ayinza okuba nga byakolera omwami we tebikola ki tebimunyumira kyokka ng'ate tayagala mugamba, buli omu tayagala mugambako. Kati ensonga ezo bwe zisanga nga temukwatagana ofuba okoze eki bugaanye. Nsonga nnyingi nnyo eziviirako amaka okutabanguka naye ensonga enkulu ya kisenge kubanga buli omu kyayagala essanyu ly'amaka.